abawala 15 be bakwesowolayo okuvuganya ku kifo kino naye nga buli omu aweera okuwangula empaka zino. Babakyala wamu n'abaami nabo tebalutumidde omwana anti nabo beesoboddeyo okulaga empisa n'obuwangwa ebyayolesebwanga ku mulembe gwa bajjajjaffe. Mu bino mubaddemu okwolesa ennyambala y'omukazi Omuganda, entuula wamu n'entambula ate n'enjogera bajjajjaffe bye baayitamu okusobola okuwabula abalala. Omugenyi ng'atadde omuwa ku mwanyi, bajjajjaffe battanga omukago n'emmwanyi zino. Olugoye luno olw'ennyambadde baluyita Ssaza, erinnya eryokubiri Sebayira. Babasajja boolesezza ennyambala wamu n'entambula y'omusajja Omuganda kwe baamwawuliranga era nga bino byonna bikoleddwa okwongera okusikiriza abantu ab'omulembe guno. Abategesi b'empaka zino bakulembeddwamu omukungu avunaanyizibwa ku by'obuwangwa, obulambuzi ssaako n'ennono mu ssaza lya Mawokota, omukulu Frederick Bombo bakkaatirizza obulungi obuli mu mpaka zino. Era ebyobuwangwa bino ebyobulambuzi bino bitulina magombolola ffe yakiringente ndi kufuba kulaba ne bannange nga tutambulira wamu okubikulaakulanya. Abantu abamu bali mu ggombolola tebamanyi na jjinja kiringente eryava ku kiso tulirina twefuula ekifo ky'ekyobulambuzi ejjinja Mawokota tulina wano waffe ekiringente kazinga byokulaba ng'ebifo ebyobulambuzi. Ino ggombolola kiringente oba mituba ebiri kino tukibaddiza mu kikuume. Ebyobufuzi bituuka enkya biriggwawo naye Obwakabaka tebuyinza kuggwawo. Kabaka akuli musaayi era tulina okutambulira wamu tulabe nti enkomola yaffe ijja kututuusa mu ntiiko. Okunoonya Nalulungi wa Mawokota waakufunika nga 16 omwezi ogujja empaka zino lwe zinaakomekkerezebwa.